yatwala ebyuma bino natabisasudde nebangoba wano ina agreement ina documents zonna bring them just take him out now. I'm not going anywhere. Mumpambe, no, I'm not going anywhere. Mva wano nga nebyuma bigenda. Kitagedde. Mulokole nno olaba. Ekyo kiba kimala. Oli akinyonyodde kimala boss. Okitegedde. Have you seen what he has done? Yes. Okay. Don't so you demand nothing. What did this one? You have destroyed those things. We shall see. Is it the pizza? Just leave me alone. Please, let my people come. No, I'm not going to. I'm not going to. Let my people move. Please, it's okay. It's okay, my dear. Don't fight. Let's not go. Let's not go easy. So let's go down. No, don't act the heat of your hand. When you're so afraid, don't act. Please. Let's go. This place is not. What shift away from me? Let's not play the scene. Let's go. No, let's go. No, don't play the scene, please. I cannot play the scene. What is sitting hiding? He has destroyed those things. No, don't worry. Let's bring it. Show me your identity card. Show me your identity card. Then identification. Yes. This is what they're doing. We're playing the game. This is what he calls for rescue. Yes, go on. What's going on? Oh no, Azimu no? I'm taking a picture. No, what will hide? Also become stupid. What if you want to become stupid? Ese mujya namba mumukute mumugalide no mwanyiza kumugalira wano leta police no Please don't do what no, it's like this, allow me to us. Don't misquote us. We have been sent here by those station. Yes. This is scenario Guy, please go and take that man here. Let's solve the issue. Why one? Because the other one is the one who has been destroying the materials. He has already been there. He's already been there. So we are going to has been already there all the times. So it's only him who is now missing. In the party, you get the point. So don't never get a court anyway. Never get a court. We're not doing something. So you can come. Never get a court. It's not okay. It's not an unlawful deployment. We are trying to prevent the senior. So please, let's go. Katika nkole bwete. Dogendo letelizo ezebyuma naye alete. No, you see, he's saying he has the documents here. We have accepted. Now we have told him we are not in position to solve their problem. That's why we want to take them to the higher authorities. Look at not anything. What we do so. You get the point. Otherwise, I'm going to show you in the court. Let's disturbing my tenants. But never come here to disturb the tenants and their business activities. Never come again here. I'm going to show you in the court of law. We are disgusted.
Since the days of the commencing of the COVID, you have been disturbing the tenant each time. And they have been told that you have got other grudges. You are just responsible for nothing here. You have no work here. If you come again, you will be shot in the court in according to the laws governing the Constitution of the Republic of Uganda. I don't want you here anymore to disturb the tenants. Should you come here, I'm showing you in the court of law. Namuda namugenyi wekitwala awo. Yagala kubuka contract eno kitegeera emyaka 5. Mu February nga lumu gw'omwaka guno paka leero akyabikozesa era nina obukakafu obulaga nti ebyuma biri ebimu byeyanzikisaawo yabikozesanga mu video era videos nziina ng'aleeta abantu ne bakwatirako videos nakola kikatata oluvannyuma nga mati bijjewo naye n'obyono nakati abyono omusumba omulamba gwe mbadde mpa ekitiibwa era nga nkolagana naye nga ndowooza nti muntu mulamu okwata ebyuma byatanaba kusasula n'abyasa ebitali bibye kimazeeko nesabayo nkyebuuza ekigendererwa kiki ebyuma bimuyambye kati mbyetaaga kuba tulemereddwa kitegeera contract mugamba tugisazeemu emyaka 5 omusumba ono yakwata emmotoka gyampadde okumuyamba okusasula ebyuma nampa obuwandiike ng'enamba nkyamu ngenda okwogerako naye naneefuulira n'atabuka nakozesa poliisi ne bannemesa okukola ki ensonga eyo okugikola ki okugisootinga out OCCID yangamba tayagala kutugira ku nsonga zange tayagala kwogera ku nsonga zange era okuddamu okulinnya ew'omusajja oyo bajja kunkwata bansibe emmotoka agitutte n'ebyuma abitutte nze kyokka kineetaaga namugamba emmotoka egitwale mpabwa ebyuma byange twawukane saagala kusika mugwa naawe n'olwekyo nze njagala mpa ebyuma byange asigaze emmotoka y'ekirungi yagisigaza tiwali bizinesi naye nali ndowooza nti kolagana namulokole oba musumba naye agenza okula sofa ebirabise alabikkalira nga musajja muzibu nnyo omusajja mutujju kuba okwata ekyuma n'okyasaayasa kyotanaba kumalayo kyotanaba kusasula 2 miliyoni 5 n'ekitundu naye nga ngezezzaako kyonna kyensobola olutalo lwava ku kyusa linnya contract nina ne worship scheme ate yaleeta worship organization of Uganda ne mubuuza kakati contract tubala nti
tulina abantu balala oba kitongole kirala? Kyaya si musumba wabula mwana wa musumba naye nga ye si musumba, mwana wa musumba Kenneth Wafula. Nze ndi musajja musumba ate Kevin Kyaya yali asumbwa Bishop Naisa Kaitiro era bali ku Baptist Church, Mukono Baptist Church family eweri naye nga ye mwana wa musumba. Amawulire genfunye obubaka bwenfunye nti ate omu abadde agenza okufuna ebyuma bibye waliwo bagenza okukola mu kiseera awo Kevin Kyaya wakakalabiza emirimu gye. Funye amawulire nti ate oli ayasizza ennanga, ayasizza ebyuma, ayasizza ebintu ate bya musiika. Yagala okuvumirira ekikolwa ekyo nga ngamba nti kikolwa kikyamu nnyo ekyokuwamba, ekyokwasa, ekyokubeera nga wakati nga waliwo obutakkaanya ate n'oyongerako omusango mulala. Kivumirira nnyo, si kikolwa kirungi naddala ekyokutuuka n'okuwamba omuntu. Nandisabye nti ensonga zino bazikwate mu mikutu emirungi egyetaaga okukwasibwa nga platform z'abasumba abakadde, akwega waliwo space esobola okubaleetera okuba nga babikwasaganya bulungi. Bwe tutuuka ku kikolwa eky'obutagala kusasula, ekyo sikyawandiikwa. Bayibuli yeegamba nti omukozi asaana empeera ye, n'olwekyo buli mukozi wa mulimu aba alina okusaana empeera ye. Ne bw'obanga mukozi wa waka, ne bw'obanga mukozi waaki alina okusaana empeera ye. Naye ate eky'abantu kisukkawo nti bayengeginga mu contract. Contract kiba kintu kinene nti muba mulina bye mumaze okukkaanyaako n'ebiringa ebyo. Kati okwekkiza mu contract okuleka nga mwe mukkiriziganyiza ne mugamba kati kino kati kiwewule mu ngeri weeti ne weeti kiyinza okukola amakulu. Naye nandibasabye nti babeerenga bo bennyini beekolamu omulimu, naye nga nze nvumirira ekikolwa eky'obutagala kusasula si kya Bayibuli, si kyaffe. Ffe Bayibuli ekubiriza nti omuntu yenna nga mukozi asaana empeera ye. Ku mutabani wange Kyaya aba yakikoze kiri very unfortunate. N'ekirala nti ekwasa ebyuma okukubakuba ebyuma byo. Lwaki olowooza ekyo yakikoze? Kubanga nze simulowooza kukwata muggo okutandika kukubakuba byuma n'abyasa. Naye bw'aba yakikoze kibi, waliwo ebintu ebiggweera mu mateeka. Endagaano mwagikola, waliwo abajulizi nga mugikola. N'olwekyo nze amagezi gembawa. Ffe ng'abasumba twagala nnyo okubatabaganya, naye mugambye nti